Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne teknologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Balamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya gange nze Irene. Nange neebaza Mukama olw'omukisa guno ogumpeereddwa okubaako obubaka bwensharinga ku mukutu guno gwa Unique Media. Neebaza Mukama olw'omukutu guno kubanga tuguyigiddeko ebintu bingi era neebaza Mukama kubanga nange ndi omu ku baaguzuula. Kubanga nze ndabika ndi omu ku bantu abalina endowooza nti tolina kyoli. Mukama yeebazibwe. Endowooza eyo ey'okuba nti tolina kyoli kwegamba nze omu ku bantu ababadde nayo ate nga nava nayo mu buto. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye bwe nzize nga mpuliriza abantu b'enjawulo kuno ku Unique Media ngenze nga ntegeera omanyi omuweereza waffe Sister Juliana ye muntu gwe nasooka okuwulira ennyo ng'ayogera ku kintu ky'omulonde. Naye at first we nali muwuliriza nagambanga naye kati nze siri mulonde kubanga era nga bagamba bino by'abalonde nengamba era nze siri nga nali ndowooza nti abalonde be bano abantu abaloota ebirooto nga bali mu ggulu, be bano abantu abafuna okwolesebwa, be bano abantu abafuna ebirooto ebinene. Nze nga ngamba abo sibaliyo, sirootangako nga ngenze mu ggulu, sirabangako ku birooto ebyo ebinene bye bagamba simanyi naluusi, simanyi nga kino kiri bwe kiti, simanyi ng'ensi ekyuse nga birotya. Ebintu ebyo
nze nga sibiwulirangako nga sibyerabangako so nenejja mu balonde naye nebaza Mukama olw'omukyalo ono Hajati eyalokose yalokoka Mukama akuwe nnyo omukisa naalonda kubanga ebintu byewasharinze byannyambye oba oliawo okutegeera nange okubikubya neŋŋamba naye nentunula emabega neŋŋamba naye ekituufu kiri nti nange kiyinzika okuba nandi mulonde naddala okusinziira ku ebyenzize empitamu kubanga yadde ayogera n'agamba nti abalonde bayita mu challenges kati bulijjo nze ebintu ebyo byendaba challenges ngamba nebanenze Mukama tanjagala era nga nina ekirowoozo munda mutima gwange ekigambo naye olunaku lulukya nempulira nga buli kimu kiteredde nga nange nina essanyu kati ng'ekyo kiŋŋamba nze siri ku balonde era nze kati Mukama tanjagala kati nzize okusharinga ku challenges ku bintu oba obstacles eziziyiza omulonde okugasa oba okutuuka mu kuyitibwa kwe oba okuyimirira mu kifo Katonda kye yamulonda okuyimiriramu amayinaziko ekituufu kiri nti bw'obeera ng'oli mulonde obulamu bwo bugenda kulwanyisibwa nnyo kubanga sitaani tayagala okituukemu sitaafe Nalongo yabadde asharinga n'agamba nti abantu abo boolaba abo abasamiza abo abantu abo balina okuba nga balonde kubanga sitaani yalaba kye balibeera n'abasibirayo eri kati ngenda kwogera nze mpulira okusharinga ku obstacles oba hindrances mu Luganda ebiziyiza ebintu ebisobola okuziyiza okuyimirira mu kifo kyo ng'omulonde kubanga buli lw'olondebwa obaako abantu b'ogenda okukulemberamu okuyamba tusobole okutuuka mu Bwakabaka obulamu obutaggwaawo naye sitaani ekintu ekyo bw'akiraba akirwanyisa nnyo Mukama yeebazibwe kantandike bwe nti olugendo lwange nze bwe nali nazaalibwa omukyala mwavu nnyo ate nanzaala ng'ayina obukosi waliwo taata but teyamundaga paka leero nze taata wange simumanyi n'ekika kyenvaamu sikimanyi era oyinza okumbuuza oli wa kika ki sikimanyi n'erinnya lyange ery'ekika siri very sure n'emyaka gye mmanyi siri very sure naye abantu abo batonzeze nga mbawuliranga gye bali kakati olw'enzaalibwa eyo nzize nga nsanga challenges nnyingi nnyo era nze nakulanga buli bbanga mbaamu ne season ey'okukaaba okuva obuto bwange nakulanga oba waakiri buli mwezi nfunayo ebbanga nga lyakukaaba nga nsobola okufuna olunaku olw'okukaaba ne bwe mba ndi ku ssomero nensaba nenzirayo waka ne mbaga nti ndi mulwadde ate mwana wattu ne temperatures nga ziri waggulu naye nga siri mulwadde naye ng'olunaku lwakukaaba ekyo ekintu kizize nga kimbaako kinvuddemu wano mu bukulu nga ntandise okutegeera Katonda kati ebyo byonna eby'obuto kambibuuke naye of course challenges okuva mu buto byali nnyingi naye sigenda kuzoogerako naye njagala njogere ku challenges ennene naddala wano nga nkuze zinzize nga neetegereza ddala bwentuddemu nekuba toki emabega ne ngamba kino kyali kiziyiza kino Mukama yeebazibwe kakati olw'embeera y'obwavu eyo gye banzaaliramu n'okuba nga tolina woobirungi olaba abantu balina bataata baabwe balina famire zaabwe okusoma kwabwe kwanguwa okulya kwabwe kwanguwa naye nga ggwe ebibyo bizibu kati ekintu ekyo kyandeetera okubeera nga neetya ng'era sirina wantu nze wentuuka n'embeera free tekyaliwo ekyo naye kakati challenges zaatandika nga ndi mu myaka nga 12 nafunanga ebirooto ebyasookera ddala ebirooto
nalootanga embwa ennene ng'ejjengula naye ng'emaliriza ennumi enkwata engalo zino n'eziruma oba nenkwata okugulu n'ekuluma. Kati ebyo ebiroto nze nga sibitegeera naye nkula naye nga kijja sizonali n'oloota ekivu ekinene nga kikugoba. Kati bwe ntuuka mu senior 4 nendokoka we nayatulira obulokozi era bwe nalokoka nayagala nnyo Yesu neofuna encounter ne Yesu nga mbikkula Bayibuli nendaba ekyawandiikibwa nga kinjogerako. Nenjagala nnyo Yesu nga nsiiba n'ensaba naye nga siina kintu kyonna kyensabira wabula nali nange essaala yange emu nga nsaba okwagala kwa Katonda kukolebwe mu bulamu bwange. Saamanya lwaki naye nze essaala yange gye nalinanga nga simusaba ssente nga simusaba kintu kyonna nga siina kye musaba naye namusabanga okwagala kwa Katonda kukolebwe mu bulamu bwange. Ekyo nno nekimalamu omwaka mulamba. Akati sitaani ntandika ku obstacles. Sitaani n'asitukira mu mukyala eyantwala mu kyaki okulokoka. Omukyala n'atandika ate okunteerawo roadblock. Abantu abanyambako okumperera fees bagamba oyo omwana gumulaba ebyo byagamba mbu agenze ku kyaki aba agenze mu basajja. Oyo omwana gumulaba yakoze bw'ati n'akola bw'ati yakoze banange omukyala yatandika okunfuukira ekizibu. Obulokole ne buntama naye nali mbumazemu mwaka mulamba obwo obutuufu. Kakati wayetandikanga okwogera ekintu kino nti naye omwana oyo abeera yasuze mu basajja omwana oyo abeera yakoze bw'ati ekintu ekyo nekinnuma. Neŋŋamba naye ne sitaani naye awo n'aseetingayo omusajja. Jjukira ndokose ndi mu kwaya nina omuliro tuweereza tusaba tusiiba tusula mu kyaki banaye nga nina omuliro. Kakati sitaani awo n'antandika n'anseetinga boyfriend. Awo ebintu ne bitandika. We nafuna boyfriend nali mu senior 5 nentandika okukkirira naye ekintu kimu kye neebaza Mukama nti saava mu kkanisa era nzizaamu omuntu ali ey'amaanyi ng'olina ebintu ebikukubye ne bikuseeseetula n'owulira ng'ekituufu tokyali wali we watandikira. Togwamu maanyi, tova mu Yesu, tova mu kkanisa, waakiri weevulungira omwo naye nga mwoli. Ne bw'oba obadde oweereza ne bakutuuza mu buweereza tova mu kkanisa, waakiri funa ky'okola byonna obikolera omwo naye nga tofulumye kubanga bw'onoofuluma ate kigenda kuba kizibu. Akati munnaaye ng'olugendo lutambula olwo ntandise ebigambo bingi nnyo mpulira bintamye. Jjukira ndimu embeera eri gye nakula naye ey'okubanga weefundikira ng'olina obulumi ng'olina era wadde nakula ntuuse mu senior 5 nafunangayo wiikingi eyo yakukaaba nga ne wentuuka ku ssomero mmaliriza n'ensaba pass out ne mbagamba ndi mulwadde nga ne temperature ziri high naye ng'ekituufu kiri nti siri mulwadde just kukaaba era nga nzirayo mu nnyumba ne neebaka nenkaaba mpaka ekintu ekyo kinvuddeko ndowooza na recently wano naye nga kintu ekyo kyajja kinkuliramu ng'olunaku lukyanga kukaaba. Kakati obstacle eyingiddewo ey'amaama ewaka antabukidde emmere aginzigyeko sabbuuni amunzigyeko twali tetunafuna amasannyalaze awo tukozesa ettala zino ez'omukono amafuta aganzigyeko. Jjukira ngenda mu senior 6 wamma kati awo ne bintama. Akati boyfriend awo ng'azannyawo era nga yadde yali mukambwe atya nebbanga nenfuluma ennyumba nenfunanga ebbanga nengenda ne boyfriend oyo. Ebintu bingi nnyo ebyabangawo, ebintu bingi nnyo ebyantuukanga naye nga buli kizibu nkyemalira nzekka
nga buli kibaawo nkikwata nzeka nga nkola ekintu nga ndi mu nnyumba naye ng'omuntu tasobola kukitegeera kubanga nalinga private. Akati mu mbeera eyo namaliriza nfunyeyo omukwano gwange nga tusaba ffenna ku kyaki tuyimba ffenna mu kwaya. Naye mukwano gwange oyo nga mukulu ye yalina bizinensi ye nga ngende wuwe nga tulaba TV, ngende wuwe ne tusiiba eyo ne tulya ku mmere nga tumba kamera akalungi nendyako ewuwe ne tulaba firimu akawungezi nenzirayo ewaka. Nga omanyi ebintu bya eleva ebyo otuuka ng'olunaku lwa option oba olinayo subject emu ku makya ogikoze ng'ofuluma ng'ogenda, oba olunaku tolinaayo naye ng'era ewaka ovaayo n'ebitabo n'osibira ewa munno n'obeera eyo. Kakati olunaku lwakyalumu nentuuka wa mukwano gwange kolo yaleese bufirimu obwo ebijjo gimyanga yakajjaawo yaliko. Kakati nga yaleese bufirimu naye nga bwe yaleese yaleeteddemu akafirimu buno obw'abakulu pornography. Akati munnange yali first time yange, nali siwuliranga ku kigambo pornography, nali simulabangako. Kakati awo nzigulawo oluggi lwa pornography. Yali agenze andekera bulijjo remote, yaleka obufirimu n'akola ebibye nansanga kubanga ye aba yabulabye ekiro. Kakati nange nendaba emisana, kakati nteekamu nsanga mu pornography. Awo we natandikira mu senior 6 okulaba pornography. Njukira omuliro gw'okusaba, omuliro gw'okusiiba, omuliro gwa Katonda ogwo gwakenderera gwazikira. Naye nga mu kyaki nkyagenda ate nga ndi muyimbi mulungi nnyo nga nsinza. Kyobulaba ankubuulire ekyokuba ng'oweereza mu maanyi tekikulowoozesanga nti Katonda ali wamu naawe. Nze nali nga nsinza naye nga buli lwentuuka mu kaseera ak'okusinza nzijukira eri experience gye nasisinkana Yesu we nasabiranga n'ensiba. Ekyo kye kyakipinganga mu bwongo bwange. Kyobulaba mwana wa Katonda, bw'obanga olinako experience yonna gye wafuna mu Katonda, experience eyo togisuulanga, togyerabiranga kubanga yegenda ogenda kukipinga like egenda kukola ki kunonako one day bw'oliba nga weetaaga okuyimuka olijjukira experience eyo n'ositukira ku yo n'oyambala amaanyi ageeyongerayo. Kama yeebaze. Kakati mbadde nkyakunyumiza pornography ayingiddewo. Ndi ku obstacles eziziyiza abalonde okutuuka kugamba ebitulwanyisa ebitayagala tutuuke mu bifo byaffe bye tulina okuyimiriramu. Pornography wayingirayo awo pornography nanyingiza mu masturbation. Kakati olw'ensonga eri eya loneliness eri eyokuba nga ndi nzekka, maama yanzaala teyanzaala ewa taata simanyiyo, kyokka baganda bange balina ebika byabwe, balina baganda baabwe mu taata, naye nze ndi bw'omu ate era mu kunzaala ate era ye teyankuza era nampa omulala, omuntu omulala. Kati nembeera mu nnyumba y'omuntu omulala ng'ate ninganga omukozi era nasomera ku kubeera nti nkola emirimu. Ndowooza okitegeera embeera eyo. Ewaka awo baatuka ne baleeta TV naye nga sirina access ku remote, sirina access ku byakulya, sirina access ku kintu kyonna, wabula ekintu kye ninaku access mirimu era bw'ogimaliriza ng'oyingira mu loomu yo oba okiraba ekintu ekyo. Kakati pornography ne masturbation bye byagattawo mu kaseera ako nga kyekintu era nga nkola byonna ne mmaliriza ogenda mu loomu yange oto ng'ekinzijjako ebirowoozo, ekinzijjako ennaku, ekinzijjako ekiwubaalo, masturbation. Neetandika okulaba pornography kubanga omwoyo gwa pornography, omwoyo gufugira ku pornography oyo nti buli lw'omulaba enkya oyagala olaba akasingawo obukambwe ku kewalabye jjo. Era otuuka ekiseera nga bye walabye jjo oba akafirimu akamu kewalaba kewatandika nga ko tekakyakukolako mulimu ng'oyagalayo akasingako. Kati wamma awo natandika pornography
nensoma senior 6 nengimaliriza. Ekintu kimu kye neebaza Mukama nti nali mugezi era Mukama tewali lunaku lwe nasiriwalako. Nabeeranga nga nsoma bulungi, nangita bulungi, nengenda ku levels ezaddako. Akati ntuuka maliriza senior 6 neyongerayo nengenda okusoma obusomesa ku college, nengenda ne pornography. Nekiri ekya loneliness ekyo nakyo ngenda nakyo. Nentuukayo okukosa eyo nayo obwenzi bwankuba, naye pornography ne masturbation byali byanfuukira oba kiki simanyi nawe nyinza kukyogera nga ye munnange nawanki kugamba kyekyo nga ye munnange nga kyeninawo kyenkola nempulira essanyu, kyenkola nempulira nga mpumudde nga kati nsobola okwebaka, kyenkola nempulira nga seeraliikirira kintu kyonna. Naye bwe ntuuse mu biro bino, bwe ntunudde emabega, ekituufu kiri nti Katonda yaliwo. Era ebimu ku bindaga nti Katonda yaliwo, nze nasomanga nga mpita mu systems nga bwe nkugambye, taata teyaliwo, maama teyabirimu by'okusoma kwange, naye nga buli level ekuvuga ne weeyongerayo n'olaba ng'ogenze, ng'oyiseewo. Ebintu bya college ebyo tebyali byangu, requirements ziba nnyingi nnyo, ebyetaagisa biba bingi nnyo. Naye nze nagenda ku college nga ndi ku government sponsorship. Ate ekintu ekirala ekindaga, bulijjo nze ngamba Katonda tanjagala, Mukama tanjagala, naye buli kifo kyentuukamu, buli level wentuuka, wabaawo omuntu akulera nga taata. Wabaawo omuntu akulera nga taata. Natuuka ku college nensanga lecturer nambeera nga taata, era ng'abaana balowooza oyo ye taata wange, ng'abaana balowooza mulinako n'oluganda. Ate bambi tewali kintu kibi, teyali of course ng'abaami ng'abasajja ekirowoozo kimubaamu era n'omulaba ng'akola ebintu, naye nekitabaawo, naye ng'afaayo okulaba nga requirements oyitawo, ng'afaayo okulaba buli kyeweetaaga. Ate nga nakolanga subjects ezaali zitaaga requirements nyingi, nga nkoleyo business subjects nga zirina requirements mpitirivu obungi, naye nga bambi byonna provision. Mukama alina engeri gy'atema ekkubo ne bibaawo n'obifuna, naye nga hindrances. Naye neebaza Mukama olw'amagezi nti go gaasigalawo, however much nti omuze gwo gwalinga gondya. Bwe maliriza okuva ku college nagiyitamu, era mu mbeera eyo ne mmaliriza ne nnyingirako mu field katini gye waava omukwano gye gwava. Naye kankuzeeko emabega katono, ekintu ekirala ekiraga nti oli mulonde buli wootuuka bakuwa okukulembera, newankubadde nga tomanyi, newankubadde nga teweesimbyewo. Kyesikugambye nti okuva obuto bwange okuva we nayingira mu ssomero, buli kilasi mwentuuka, nze nga bwe nakugambye nakula neetya nga neeteeka wansi nga neeraba nga sirina kintu kyonna kyendi, wabula buli watuuka nga bakuwanga okukulembera. Ate sibakutandiriza mu bwa class monitors, n'obeeraawo n'okula, bakutwala head girl, ludda. Ne bwe natuuka ku college, nze nali musirise nga njagala kwekumira mu kasonda, ndi awo nsirise, paka era abantu ne bannondayo ne bagamba Irene yagenda okulembera koolo yaffe. Era neyo nayo buli wamu ng'ovaawo ne certificate, abantu ogenza obakulembera, yonna mu A-level, yonna mu O-level, nagenda nga nkulembera ku buli level kwe natuukanga, ate nga seesimbayo. Ate nga jjukira engeri gye ndali less privilege, nga sirina bintu, abaana bambala ku masomero eyo, abaana babeera ne ssente, abaana balya bulungi, abaana babeera n'engatto ennungi, nze nga sibirina. Naye era nga mu mbeera yange, era ogenda okulaba nga bakwisa mu staff, ogenda kulembera debating club n'ogamba n'otambula, bwetyo bwe bulamu bwe natambulirangamu.
Ebyo nakyo wentuuze n'ekitonenyama naye nakulemberanga atya, lwaki bannondanga? Byebimu ku biraga nti oli mulongo. Kati bwe nvaawo nagenda okumaliriza ebyokusomesa. Of course nga mu kyaki nsigalamu, saava mu kyaki. Kati nekimpalula paka Sudan, South Sudan gye nasibira. Bwe natuuka South Sudan eyo kyaki teyaliimu kubanga saaginoonya nako. Ne gye nagwa emirimu gye nagwa yeebyo, ng'emirimu gyegyo tegyali gya kwetunda. Naye nagwa mu restaurant y'aba Ethiopia, y'aba Eritrea, naye obwenzi ne butambula, pornography n'atambula. Awo nga ntandise n'okukwata zi smartphone. Of course kuva ku kwezi nali nga nkwata smartphone nga pornography nga masturbation tanvaako, ng'obwenzi tebunvaako. Omwenge kati nategwa omwenge neerabidde obuwanuuza. Omwenge gwatandikira mu senior 4. Omwenge gye gwatandikira, not even senior 4, omwenge gwatandikira mu senior 1. Naye nga wentuukako ewaka nga awo baŋŋaana nga nkireka kubanga nalina pretense nga nze muntu asobola okubeera mu kifo n'olaba omwana ali innocent naye ng'ekindi mu mutwe nga kirala bulala, naye nga ku face olaba innocent. Naye nga ondaba nga ne mu nnyumba nasuzemu naye nga tomanyi kawungeezi gye nabadde. Kati omwenge e Sudaani gwayitirira. Eyo yo wankuba ne wankasukira ddala. Ekyanzigya e Sudaani lwali olutalo lwa Machar olwa 2013 nga n'ebya Yesu sibijjukira, nga sibirinako. Kandi mu bulamu bulala nnyo. Naye olunaku lumu nali ntambula ku street nensanga omusajja nga mutembeeyi. Omusajja oyo yali atunda bu rediyo. Bu rediyo baali babutunda ng'eyo Sudaani, simanyi oba bakyabutunda obuteekamu memory card. Kati omusajja namusanga atunda ka rediyo nga kalimu memory card naye ng'akuba gospel songs. Kakati ne mugamba ka rediyo kanguze. N'akanguza, bwe yakanguza yangulizaamu ne memory card. Munaaye nga ntwala ka rediyo mu nnyumba mwe nali nsula nga nteekangu ka rediyo nga kuliko ennyimba z'aba Joseph Ngoma. Olwo Mukama nnoonya. Mukama yatandikiranga mu nnyimba ezo nenziteekangako naye nga sizempeyingako nnyo attention kubanga ebiseera ebisinga nali nga nywedde nga siziriiko nnyo. Naye munnange ngenda okulira ng'ennyimba zitandise okunkolako. Nentandika okujjukira ate gye nava naye nali mulokole. Nenzijjukira experience ze nafuna mu senior 4 we nasomanga Bayibuli. Mukama ekyawandiikibwa kye yasooka okumpa. Nze Mukama yampa ekyawandiikibwa kye nasookerako okubikula otegera mu Bayibuli yali Ezekiel 16. Ne leero ne bwe nkibikula kyogera nze n'enzirayo emabega. Kakati olwo tugenda oyingira mu lutalo nga ntandise okuddayoko emabega nga mbirowoozaako naye okukosi nasinnya. Olutalo lwali lw'amaanyi awo ng'emmundu ziggabana bangi abaafiira e Sudaani. Amasasi nga gayita mu buyimba, obuyimba bw'e Sudaani si bugumu. Amasasi nga gavuga kafyu ebeera ya ssaawa emu banaye ng'obunkenke. Kakati tuba tuli mu kafyu eyo olunaku lumu Scorpion n'ennuma okugulu. Ssaawa zaali ng'emu kitundu ekiro buli muntu ng'ali mu nnyumba. Scorpion n'ennuma nina sisita wange gwe nali mbeera naye n'akwata ekigoye n'asiba okugulu.
naye nga tuli very green, tetumanyi wadde ka first aid ka scorpion oba poison, ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kikozeeko buli nga tetukirinayo wadde mu bwongo bwaffe. Waliwo omukyala yali mu Sudan nga neighbor sister wange yafuluma mpola n'agenda ew'omukazi omu Sudan n'amuyita n'amugamba sister wange scorpion yamulumye jangu omuyambe. Omukazi oyo fortunately yalina black stones mu nnyumba ye, ezo scorpion balijjanjaba ne black stones. Omukazi n'aŋŋamba wabula mulimu omukisa kubanga si buli wamu tolinasanga black stones ate nga ze zijjanjaba obusaga bwa bino ebintu scorpion. Omukazi yanteekako black stones ezo nezimbeerako ekiro kyonna, obudde bwagenda obumbeera enkya nga ndi fine. Kwegamba ekyo nakyo ntuuba neŋŋamba naye ddala bw'ataba Katonda ani yamponya amasasi gano, bw'ataba Katonda ani yamponya scorpion eno, nkulaga omulonde ng'olwo sitaani yampalula dda nga sirina nakyenzijjukira. N'ebisuubizo byonna Mukama bye yayogera nange nga naakalokoka nsiina nakino kyenzijjukira. Naye Mukama n'annyamba n'enkomawo e Uganda. Bwe nkomawo e Uganda nali nfunye boyfriend e Sudan. Na boyfriend mwagala nnyo. Kati nkomawo e Uganda nfuna wentandikira mukwano gwange nga nfuna ekyokukola amanyingira kampani ntandika okukola mbanga stabilizinga. Oyo sister oyo mukwano gwange yannyambako n'okudda mu kyaki nendokoka naddayo nendokoka buto nembeera mu kyaki buto naye ng'era sikitegeera nnyo naye at least naddayo. Akati mu kuddayo okwo eyali musumba n'aŋŋamba Irene, Mukama ayagala kukozesa naye sooka onoonye ku Mukama olabe eddala kituufu kikyali mu kugamba. Olwo nzizeyo mu kwaya nga nnyimba nsinza kwegamba, era bwe nadda mu kwaya nenzirayo erimu eyo experience eyasooka ng'era mwensinziza. But of course nga Katonda simutegeera nnyo. Kakati munaaye musumba ngo yaŋŋamba yingira mu dry ya nnaku 3. That was my first time okuyingira mu dry. Nayingira mu dry ntandika okunoonya Mukama. Noonya Mukama nsaba. Olunaku olwo mba mmalako ekisiibo ekyo nga ndoota ekirooto. Naloota ekirooto nga ntambula mu kkubo. Nensanga abantu bangi naye ng'obudde bwa kawungeezi nensanga abantu bangi nga bali mu kkubo. Ne banziyiza okuyitawo neŋŋamba muleke mpitewo. Abantu abo ne baba nga abampa gaapu mpitewo. Kati mba mbayitamu nti nakkati ngenda okubalaba nga zonna mpwa. Nga mulimu abambadde amakanzu, mulimu abambadde zijiini, abambadde zitopi. Ng'omanyi okulaba ng'abantu abatambula naye ngenda obetegereza mu feesi zonna nga mbwa. Era omu yankwata n'amemba omukono ngenda okulaba nga mbwa kwe kwetegereza nti zonna zaayimbwa. Abadde mu kisiibo kya dry bwe nakimaliriza n'ekyo ekirooto neŋŋamba oba bino biki. Nasabakawo katono ng'era n'obitegeera sibitegeera nnyo. Bannange omulonde osobola okulwanyisibwa. Sitaani n'akuziba amaaso n'aggala amakubo gonna agategeera Katonda kubanga aba tayagala otuuke mu ekyo ky'olina okuyimiriramu. Anava mu kirooto ekyo boyfriend gwe nalina e Sudan yali akomyewo naye nga nkubira essimu nga musenkana. Boyfriend nga mpa olubuto. Wow. 2014 olubuto saasooka nategeera nti nina olubuto. Nze nali naive banaye nga oba obwongo bwange nali nga ng'omuntu atambulira mu kizikiza. Right now wentula netunula emabega obulamu bwange ndaba nga nali ntambulira mu shadow nga ninganga atalaba nga just ebintu bihappeninga bwentyo nga bwentambula. Kakati boyfriend wampa olubuto
nga ŋŋamba olubuto genda lujja nga mpa ne ssente ezijja mu lubuto. Naye abantu be nali mbeera nabo olw'okuba bali ba church ne baŋŋamba Irene togeza n'ojja mu olubuto. Naye olwedde olubuto olwo nze nali nagenda dda mu ddwaliro nga nebuuza oba ki ekinnuma. Twali tubeereyo sayidi z'ekatweyo genda mu bulwaliro bukiriniki abakuwadde wadde amakerenda. Nga tobitegeera olubuto nimiddeko ebikerenda ebiri awo. Nange nga nsigaza olubuto. Eyaŋŋamba lugyemu nga ŋŋamba bw'omuzaala ogenda kufuna taata we. Ng'omwana muzaalira mu mbeera eyo, Mukama yali mulungi. Omuzaala saalwawo nga omanyi embuto ezisooka ogenda olutegera ng'olwedde lutambudde nnyo abantu bagenda okululaba nga luli myezi mukaaga lwayitawo kati nga olubuto oluzaala. Naye Mukama yannyamba nti eyaŋŋamba omunoonyeza taata we yaliwo, naye omwana ngenda omuzaala ng'alina obuzibu. Olwo Mukama ayagala okunkomyawo ankunkumulemu, kwegamba ankunkumulemu ekizikiza kyonna kyatandikira ku mwana we. Oyo omwana yali turning point yange nga nzaala omwana oyo. Ebintu tebyali byangu. Embeera jjukira mbadde mbeera wa mukwano gwange eri yanfunisiza olubuto yaŋŋambye bw'omuzaala omwana mufunire kitaawe era ye yaŋŋambirawo sigenda kukuwasa. Jjukira ndi muweereza okitegedde. Naye Mukama kyeyansaasira ku bwe nayenda nagenda ewa pasita wange ne mugamba nayenze nno munnaaye. Pasita n'aŋŋamba sirabanko muntu bw'atyo. Omwana n'ayendera mu buweereza najja nagamba nayenze. Ebbanga lyetoolola ne ntegera nti ndi lubuto nenzeyo ne mugamba ndi lubuto. N'aŋŋamba kati omanye ekiddako ogenda kwenenya mu kyaki. Ebbanga lyatoolola ne lyetoolola n'aŋŋamba Mukama yaŋŋambye togenda kuyimirira mu kyaki ŋŋamba ogenda yimirira mu baweereza. Era munaye Mukama nampa omukisa ne nyimirira mu baweereza ne neenenya. Bwe neenenya ne nfuuka wa ddembe. Kyovala Bayibuli egamba nti omuli mmanya amazima n'amazima gali gafuula ab'eddembe. Kyekiri kye nkugambye nti kaweevulunga okomeyo tova mu kkanisa. Nze ekintu ekyantukako bwe nava mu kkanisa nga nje Sudaani era kyekino ekyanzigyayo nga nfunye olubuto. Kyekino ekyanzigyayo n'ebibala by'olubuto kubanga ate eri namuviirako ddala. Kaakati omwana maze omuzaala bwe nanenya mu kyaki awo tutambudde process y'olubuto era nali wa ddembe nnyo mu kyaki nga ndi lubuto nga tewali anfaako. Oba bayogeranga naye tewali nnyo muntu yaninako nnyo olutalo. Nga mbeerawo n'olubuto lwange nga nzaala omwana wange era saava mu kyaki nga nkomawo bulungi nnyo nga nzira katuute nga mpeereza nga mbeera n'omwana. Omwana muzaala omwana ng'alina ebyo bi Down syndrome. Amaaso malwadde bannange. Kati oteebereza embeera gy'ozaaliddemu omwana nga n'amaaso malwadde. Kakati jjukira nekiri ekyoyo kya masturbation natambulanga nakyo kuva Sudaani ku lubuto ng'emizimu ginkozesa. Tuzeeko emabega olunaku lumu nali neebase emisana nga ndi lubuto nendaba omusajja ng'ayingira mu lumu mwe nali neebase ku kitanda najja n'ankozesa. Bwe yamala okunkozesa nendaba nga ng'omuntu bw'anaayiwa like after sex ye yavaamu magi nga galinganga buno obugi bw'enkoko obuba tebunabateekako shells naye nga bwa green n'abusuula awo bwagwa outside. Kati ne mu kirooto omwo nendaba ng'avuddewo agenze neŋŋamba asudde wano eno obugi nenkwata obugi nembutwala nembusuulayo mu ttooyi. Era bwe nava mu ttooyi nenzookuka neŋŋamba what kyekibaddewo. Naye olw'okubeera saali very strong mu kusaba era saakisabira nnyo. Naye nga ku lubuto olwo olw'okuba nasigala mu kyaki pane nasaba kyannyambako even before kuzaala. Olunaku lumu nga ndoota ekirooto kakati nali ku street nga ntambula omuntu omu nanvuga ku pikipiki
n'anyambusa olusozi. Kati aba nyambusa olusozi nendaba piki ng'egwa mu kiwonvu n'egwayo. Kati bw'egwayo nendaba nga ntudde wansi eyo mu kiwonvu naye nga waliwo ekintu ekinene ekya bbulaaka nga nkiwulira kintudde ku mugongo. Ekintu kiri nga kirina ebyoya ng'okiwulira kiringa wonoolaba bino ebigolira ebyo kati nga kindi emabega. Naye ne wabaawo omuvubuka eyanva mu maaso n'aŋŋamba teweenyeenya ngenda kukikuba. Yakanyoga ejjinja limu nali kikuba ne kiva mu mugongo gwange. Naye bwe nava mu kyokyo kye nategeera nti ebadde embwa kubanga bwekyava mu mugongo gwange kwe kusituka nga ndi wa ddembe n'entambula. Mba nyambuka bwe nti nve mu kiwonvu ekyo gye nagudde. Ngenda okulaba ng'emirambo gy'embwa nga giri ku kkubo, banaye nga bayisaawo obuto nga bayisaawo enkulu, nga waliwo ezaafiiridde okuwala ze batisse ku bimotoka. Embwa zonna zaafiira mu kirooto ekyo nga ndi lubuto. Era nkukakasa okuva olusita nga mukuloota mbu embwa zaafiira mu kirooto ekyo. Olwo olubuto oyo omwana yali turning point yange. Kakati munnange mba nzadde omwana, taata w'omwana oyo nga nkubira essimu nga mbuuza, Irene, oli mulamu? Nga mugamba lwaki? Nga ndi mulamu. N'aŋŋamba munnaaye nno nze nkubuulire, nze ndi mulwadde. Nagenze mu ddwaliro ne bankebera nga nnina siriimu. N'aŋŋamba what? Nga nze sirina siriimu, nze okuva ku antenatal yonna mbadde ngenda for check up n'omwana namuzadde era sirina siriimu. Munnaaye ku lubuto olwo Mukama yankweka siriimu ne sifuna siriimu. N'omwana we nazaala n'atafuna siriimu wadde yalina Down syndrome. Naguluba n'omwana for 3 years nga tubeera on and off mu malwaliro. Twagenda e Mulago, nze nayingira mu malwaliro simanyi Albert Cook, nenyingira abo simanya Heart Institute, bane nazunga mu malwaliro eyo yonna Nsambya, bane nazunga Lubaga, nazunga mu malwaliro Mengo Hospital, omwana ne bamulongoosa amaaso. Abantu bayimiriranga nange olw'omwana oyo. Ne taata we bambi newankubadde yaŋŋamba nti nno bw'omuzaala ng'omufunira kitaawo naye yaliwo. Akati ebbanga liba lyetooloola nga nfunayo omwami omulala eyansanga nga ndina omwana oyo. Omwami bw'ajja ndi mu kunyumiza obstacles oba hindrances ebiziyiza abalonde. Bino mbirabye mu bulamu bwange, nkunyumiza lugero lwa bulamu bwange. Oyinza okuba naawe oli eyo ng'olinganga nze ng'ogamba tolina ky'oli, naye ke kaseera otuulemukko otunulire obulamu bw'emabega ogambe naye ekituufu kiri nti Katonda yannondera ki, yantondera ki. Olabe ebintu ebibadde bikuziyiza ojja kutegeera nti bino byali bikuziyiza buziyizi okubeera ekyo ky'olina okubeera. Kakati munnaaye nga nfunayo omwami era omwana alinganga mu mwaka gumu. Omwami oyo bwansanga nga mbeererawo okujjukira nali mbeerayo nzekka. Oli taata w'omwana akuweerezaayo buyambi $50,000 awo ne gikuyisaako awo mu mwezi gwe bityo. N'omulimu gwe nali nkola nga sikyasobola kuba effective kubanga omwana yali yeetaaga keya gy'otalabangako. Talya, anywa bunywi, anywa katini, banaye ng'omwana talaba, banenge ebintu bingi nga buli akutunuulira akusaasira. Naye Mukama yannyambazanga ekisa ekyampanirira nga nze ng'omwana simulaba. Abansigadde be banyamba bane Irene ngulwabe n'omwana naye nga ndaba it is okay, I can manage. Nambeerawo n'omwana wange oyo. Ekiseera kyatuuka nenva ewa mukwano gwange nga mukwano gwange agenda kufumbirwa kati nga nina okubeera obwomu. Kakati nno nina osasula renti, nenoonyeza ekyokulya, ndiwo n'omwana ono atalya. Therefore nina omunoonyezanga ebyokunywa ebigenda mmubeezangawo.
amaaso tegalaba, tugenze mu operations naye ng'amaaso wi twava mu operation ne gaba nga agagenda okutereeramu era amaaso ne gagamba ng'omwana ali awo bw'atyo. Akati nfuna omwami mu kaseera we kati. Omwami n'oyo najja. Jjukira lwe naddayo mu kyaki empeereza naye omwami ono nali mmumanyi naye ng'ekituufu kye nti teyali mulokole. Naye olw'okuba nali mmumanyi ate nga ndaba he has accepted me mu mbeera gye ndimu nga n'omwana amulabye amukkiriza ate nga naye waali talina omukyala we yali yafa naye ng'alina abaana 2. Nangamba Irene tubeere ffenna. Kati mmaliriza okukkiriza nti tubeere ffenna because nali mwetaago olw'ensonga yansanga mu kaseera ak'obwetaavu n'ambeererawo. Saamanya nti omwami ono oba oliawo Mukama yali amuleese okumpisaako ko mu kaseera kati naye nga si wakumpasa. Munnange mwami ngenda omukkiriza ng'amaliriza njatulira ekyama ekinene ky'alina. Ngamba ndi mulwadde ng'alina siriimu ndi mu kunyumiza obstacles oba ebisoomooza bye tuyitamu ng'abalonde ba Mukama. Jjukira siriimu olwo namunoonya yali yansookera eri ku taata w'omwana ne mmubuuka. Ate nze ku bwa nayivu bwe nalina ne we namuzaalamu omwana kuba omwana namutwalangayo ewaabwe okulaba maama we naye we yali ng'asula era nga bansuza mu loomu ye naye Mukama yambeerera wa kisa nti omusajja oyo yankwatirisa n'aŋŋamba Irene sijja kuddamu kubeera nawe because waŋŋamba oli mulamu era ye nankwatirisa naye oba oliawo senga teyankwatirwa kisa siriimu yali yandimunsiiza. Munnange omusajja nga ŋŋamba alina siriimu kati nze ndi muntu alina ekisa ekingi kati ate awo nalaba nga bwe mugaana ngenda kubanga ate musudde akaaba amasiga ayite mbulumi era nasooka gaana. Naye nalina omusumba gye nali nsabira bannabbi abo bitegeera eri abannabbi nabbi nga ndagulamu awo nga ŋŋamba Mukama tabagaana. Mukama abagambye mugende mu maaso. Nabbi oyo yaliwo nnyo n'ampita n'ekuba ebyo ebya kansolinga ebyo bye tugenda mu churches n'aŋŋamba Mukama yaŋŋambye yalina engeri gy'agenda okikola mugenda kiyitako. Mune nga nzikiriza omusajja nga tugenda mu prosesi y'obufumbo byonna nga tubikola nga tukyala nga tukola embaga. Kansolinga ate nno nga baatugattira mu kyaki nnene naye tewali yatusaba results za musaayi tewali yabitusaba era teyabinyiga. Olw'omusajja yatuwanga kansolinga yatugambanga kimu mujja genda mu ddwaliro mukebeze omusaayi ekyo ng'akibuuka nga tugenda ku birala ng'atusomesa ku ssente ng'atusomesa ku famire biki naye teyatusomesa ku kya musaayi. Nga tuyita mu prosesi ng'embaga ebaawo ng'omusajja mpasa n'omwana wange kantuuka wakaawe. Jjukira omusajja wa ddagala namusanga talimire ate ng'anywa omwenge kubanga yali obumanyi omuntu oba yali desperate oba yali omuntu eyeevaako yali yeevaako mukyala we bwe yafa ne yeevaako n'atandika okunywa omwenge ebisigadde byonna n'abirekanga bwe byali. Nagenda okutuuka mu nnyumba ye nga yakwata ebifaananyi by'omukazi by'otuukirako awo ku mmeeza nga bannange obulamu bw'olwo omusajja bwakizikiza ne nnyingira mu bulamu bwe ne mmutwala mu ddwaliro ne mwolekera ne ntwala omwana kubanga n'omwana we omukulu naye yali bamuzaala bwe batyo ng'abulina ne ntandika okubajjanjaba n'obakolera juice obakolera bannange. Tuyita mu bikansolingi byonna ebyo of course bikansolingi twabiyitamu before marriage ne batugamba discordants bangi nnyo namwe musobola okubaawo biki nze okay ne tuguma tutuuse mu marriage n'empeke zaffe ne protection akaseera nga katambula
omwami ng'atereera apiikinze omubiri guteredde omwana ateredde. Akaseera nga katuuka omwami nga ŋŋamba kakati togenda kunzaalira mwana. Of course nina okuzaala omwana kubanga nafumbirwa ate nga yaliwo mu butuufu. Munnange nga neewaayo nga mbakama mbaya ngenda kuzaala omwana. Nga bya protection bivaawo, Mukama teyali mu by'ebbanga teryali ddene n'afuna olubuto. Olubuto lw'omwami oyo nina n'oli owange. Munnange kasita nafuna olubuto bweppa omwami n'akyuka. Naye nga kye nnakugambye kya masturbation nzize ntambula nakyo. Embwa ne bwe zaafa ekintu kya masturbation kyasigalawo. Ne bwe najja mu bufumbo ekintu kya masturbation kyasigalawo. Bwe nali e Sudan ekintu kya masturbation kyasigalawo. Nabeeranga n'omuntu ng'oba nina omusajja gwe ndi naye nga tukola bye tukoze naye ne tubimaliriza bwe biva nze nenzira ebbali n'enkola ekyange ekintu kya masturbation nga ndi nakyo. Ne nnyingira nakyo mu bufumbo nga nina ekintu kya masturbation ate nga mpeereza ate nga nnyimba ggwe. Kakati munnange atiyingidde obufumbo nfunye olubuto. Bwe nafuna olubuto omwami bwe yatandikira mpola mpola safaari ne zifuuka safaari. Naye ssente zo yazifuna. Safaari ne zifuuka safaari olubuto bwe lutambula. Olwo bw'atandika okwemulugunya bw'atandika okuyombayomba gwe nno weerebeze. Olubuto lumpisa bubi lwampisanga bubi nno ddala. N'olwala n'osesema n'ebyo olubuto nga wolutegeera. Gwe nno weerebeze, gwe nno weekoze. Omusajja ng'annyangira nnyo okwekoza n'okwerebeza. Naye saabitwala nga kikulu nnyo. Olubuto bwe lwakula nga lutuuka mu myezi awo nga 8. Naluzaalira ku myezi 9 egiri nnomu. Naye bwe mmaliriza infact nali naatera okuzaala atawo safaari zaayitirira. Omusajja nga takyakomawo waka. Banaye safaari nga ziyitiridde naye ng'okuba essimu yajjanjaba abafamire z'ewaabwe zonna yabeera ku bitanda. Nobaaba naye naye nga nze nno muterawo n'omukono ne bagutema. Munnange ebbanga lyali lyetoolodde nga nzaala omwana maliriza okuzaala omwana. Olunaku lumu nga ndekera essimu ng'agenda okukola ng'atwalamu eyange ye yali nga tekola bulungi muliro. Bannanga ndekera essimu kumbe essimu gy'abadde akozesa ye essimu omuntu gw'abadde ayogera naye essimu nga nginoonya. Essimu nga ya sisita wange. Ng'omwami yakwana sisita wange. Jjukira omwami ono bwe nali mutwala ewaffe okumpasa abantu saabagamba nti omwami gwe nfumbiddwa ali ku ddagala saakibagamba. Naye sisita wange famire emumanyi ye yali ku ddagala. Ndowooza okiraba. By the way era mu nnyumba y'ewaffe twegamba ebintu ebimu ebikulaga nti oli mulonde. Nze nasooka okufumbirwayo embaga however much yali ya bizibu. Nze nasooka okugraduatinga. Ebintu ebisinga byalinga bisookera ku nze. Buli bw'otuula Irene kola kino, Irene kulembera mu kino. However much si gwe first born nga n'abakulu bo we bali bato era nga pointing out. Ekintu ekyo nakyo kiraga nti olinayo omulimu guli special gw'olina okukola. Kakati munnange omwami ngenda okulaba essimu ayogera na sisita wange. Wow. Saakitwala wala ne mubuuza mune message zino kiki. N'aŋŋamba I'm sorry nze nabitandika nja bitereeza.
n'akiggaliraawo. Mbuuza sisita wange meseji zino gendabire kiki? Buuza omwami wo yalina ansi entuufu. N'akiggaliraawo. Sisita wange oyo yajjanga okundabako. Yajjanga okundabako nga tuli bamukwano, ye yali best friend wange ng'amanyi buli kinkwatako. Ne bwe twali e Sudan gwe nali naye ng'amanyi buli kyonna eky'omunda mu nze. Kati bwe yayagala omwami n'amubuulira buli ekinkwatako, buli ekyabaawo e Sudan, jjukira obulamu bw'e Sudan bwe nakunyumirizaako, buli kimu kyonna n'akigamba omwami. Kubanga kyokka mu ntandikwa yakimanya nti ali ku ddagala, teyaŋŋamba nti mumpe. Naye kati naye bwe yatuuka n'agamba kati lwaki sibeera naye? Era akaseera katuuka omwami. I remember one day omwana oyo yajjanga nakamaliriza okuzaala azze okundabako, azze kulaba ku Nakawere. Yali ayambadde bulungi nnyo, omwana alabika bulungi nnyo, alina ebitumbu, alina figa ng'alabika bulungi. Kati yajjanga omwami waali, ndowooza baali already bakommunicating kuba omwami kwolwo teyavaanga. Omuwala azze, omusajja yeetala n'agula ennyama kilo 2, n'agula ebyennyanja. Nze nga simanyi ng'amuno basanyukidde bagenda, siina kyemmanyi. Naye nze jjukira omuwala oyo yakwata omwana wange yeekubye naye ekifaananyi, kituufu kino nti ekifaananyi kyagaana. Omwana n'agaana otereera ate nga bebi, paka ekifaananyi nekigaana n'agamba, kwata omwana wo sigenda kwekubya naye ekifaananyi, nze binnemye. Kaakati munnange ebintu byaba bibi. Omusajja twali mu nnyumba yali ya mitwalo 17. Jjukira sikola. Olwo natuula, okuva lwe yampasa natuula. Ne bye nali ngezaako eyo nali nabivaako ne ngamba kantuule, ate kateredde mbadde lubuto, ate nina omwana oli gwe nkunyumirizaako ne ntuula. Omwami andeka mu nnyumba ya mitwalo 17. N'atandika okusula ebweru, nga ne bw'okuba essimu tagikwata, nga ne bw'oweereza message tagiddamu, nga sisita wange nga ne bw'omukubira essimu tagikwata, ne bw'oweereza message tagiddamu. Oba oli awo omwami akomyewo, agenda kudda ebitabo bye byakozesa. Ali musajja bano abaseresi b'amayumba, alina ebitabo by'abaliramu. Oba okyabikula awo otereza ebintu, ogenda okulaba ng'ogwa ku bye beewandiikidde. Nkaane Mukama. Abakoze bizinensi, bakoze pulaani gye bagenda ozimanyi bagala bagule poloti, simanyi bakole ki, bannange ng'ekiri bane nga ngwa ku bintu nga bikusaanuula. Jjukira ndi Nakawere, nina omwana wange ono omulala gwe nakunyumirizaako, bane nayita mu muliro. Naye omuliro ogwo gwali gwakukunkumula mulonde. Omuliro ogwo gwali gwakunzibula maaso, gwali gwakunzizaayo gye natandikira, kubanga nanoonyanga ekkubo ly'okudda ku kifo kye natandikiramu nga siriraba. Naye Katonda yali ayagala kunzizaayo mu kifo ekyo. Omuliro gwali gw'amaanyi bantu mmwe, gwali gw'amaanyi. Tutambudde tutuuse mu 2020, yali ya COVID awo. Motoka baziggadde, omwami agenze andese mu nnyumba ya mitwalo 17. Siina nawe ntandikira. Awo nno nenzirayo ku ground okutandika okusaba Katonda omutuufu nga nkaaba amaziga. Naye kankubuulire, ng'omusajja oli ne bwakulaba ng'okaaba amaziga nga takuddamu. Nasookanga nenfulumako awo ne ŋŋenda ne mbeerakoko ewa maama wange ne mpumulirako eyo ne ŋŋamba kamuviireko. Naye we nasooka okufuluma ng'ŋŋende mbeereko ewa maama wange, omwami yajja n'omukyala ne babeera mu nnyumba ennaku 3. Nagenda okudda n'enswala ku mizigo gye twali tupangisa. Bantu nga baŋŋamba bannange, maami yaleese omukyala, naye bannange olw'omukyala atijja. Bane nayita mu muliro, naye ng'omuliro ogwo gwali gukunkumula mulonde. Ekituufu kiri nti bw'oba ng'oli mulonde
ne bwe weetooloola n'okomewa ojja kumaliriza okomewo. Katonda amaliriza nakulonda kuba nze buli lwentuula ne ndowooza ku ngeri Katonda gye yanzigye Sudaani mwewuunya kuba ate awo nali ngulidde ddala. Kakati munnange awo Mukama yansaasira nantemera ekkubo ne wabaawo abantu abayimirira nange neefuna ennyumba. Kakati omwana oli omulwadde namukwata nemutwala ewaabwe. Bintu nno mbijabula naye omuliro gwali mungi ese bikolebwawo biba bingi ebiruma biba bingi bannange ebintu byali bingi. Before COVID awo infact we naddirayo ku ssomero nenziramu nentwala application zange nenfuna omulimu nga bebi wange muto nenfunawo muteekadde kuya nentandika okukola nenziramu okukola sine nga ku ssente ezigenda okwendezaawo naye nebyokola nali nabivaako dda. Naye saava mu kyaki mu bulumi obungi nasigala nga ngenda ate ng'abantu omwami baali bamulabako nga bamanyi famire yange nga balaba omuntu ali obulungi. Naye ng'ekintu kindya nyingidde mu COVID nayitangawo lwa kisa kya Katonda. Mukama yangabiriranga ekyokulya, Mukama nangabirira ennyumba, Mukama nangabirira nampisa mu bintu ebyo mu maziga amangi mu bulumi obungi mu kuswala okungi. Kankubuulire okuswala kwali kungi kubanga nalina okuva mu nnyumba ey'ebbeeyi ngende mu nnyumba eya layisi gye nsobola. Bane nayita nyingirwa okusomesa bingi. I remember nasooka okufuna ennyumba ng'ennyumba tennaba kuggwa. Bane Katonda nga yakukunkumudde. Tobolaba bw'oba okimanyi nti oli mulonde tereera kubanga gy'onookoma okugenda okubulirayo obwo bwe bulumi bw'ogenda okukoma okuyitamu okukukomyawo. Tebereza bw'obanga obadde ogenda Masaka n'okwata ekkubo n'ogenda Emitiyana. Of course ogenda tuka Emitiyana ng'okooye naye olw'okuba nti wabuze bubuzi okugenda Emitiyana era olina okutambula olugendo lw'Emitiyana olusse ate okwata olw'e Masaka. Simanyi oba okitegeera. Kati obulumi obukoowu obuli awo obulaba. Kati ebiseera ebisinga tuba tulikuulya ffekka. Bw'omanya nti oli mulonde ebintu ebimusaba Katonda kugamba akuyamba oleme kugenda wala kuba gy'onookoma okugenda ewala gwe bulumi bwagenda okukuyisaamu okukukomyawo. Tugambe olugoye lugudde mu bisooto. N'olugoye omuntu lwayambadde oba naayiwako kacaayi togenda kuzooza mu njoza y'emu. Luno ogenda lwozaamu katini kacaayi kagwemu naye luli olw'obubisooto muganda wange lugenda kukutwalira okunnyika. Bw'oba okuuta ne burashi ogenda lukuutamu ne burashi ogenda kuyiwa muri zijiiki olugoye lusobola okutukula. Kati kyekyo ekibaawo nti bw'obanga oli mulonde ne bwe weevuluga emirundi 10 ogenda kumala okomewo. Katonda okusobola okukunkumulamu kasasiro yenna oyita mu pain ey'amaanyi. Nayita mu pain mu biro bya COVID. Olunaku lwesiyinza kwerabira mu biro bya COVID nga tweyiyayiyawo nina gye nali ntudde nali bwomu. Kati nga nkwata essimu yange nga ngendako ku Facebook. Wow. Facebook nga sister wange yataddeyo omwami wange nga bali mu bulamu baali ku biici. Sister wange oyo abeera Ntebe eyo naye nga baali mu zibiici eyo zirizooti bali mu byennyanja naye nga ne bw'olwala tasobola kuwa wadde 50,000 naye nga bali eyo beevuga mu mamotoka bali ku zibiici beereze. Nalaba ebifaananyi ku Facebook baali beekoledde basimanyi birthday omuwala baali bamukoledde birthday nga bamuleze bamuliisa keeki ebifaananyi ayayayaya. Olwo olunaku lwe nagiba ku Facebook nenkyawa okulaba essimu eriko ekifaananyi ne essimu gye nalina eya smartphone nagitunda nengula kamapeesa akati nenzira kamapeesa nenva ku internet. Olwo olunaku lwe nawulira nga mbe
nga ndi in pieces nga bwolaba glass bweneeva neegwa ku ttaka neeyabika nawulira nga ndi in pieces era nagwanga wansi nalina ennyumba gye nali mpangisa nga noonyanga akafo mwensobola okwenyiga mpulire nga nzigyamu mu nnyumba muli nga kambula nemmala nga neenyigiriza wenti ku muti gw'ekitanda neneenyigaku ng'obuyuni bubula okunzita nenga Mukama nyamba ompalule nayitanga mu temptations ennyingi nnyo we nali mu kayumba ako ng'abasajja bajja ate era olunaku lwaliro nentudde nengamba naye Mukama walina ekisa oba ate awo lwampisaawo otyo kubanga waliwo abasajja bewalabanga ate abamu wabalabangako edda sitaani n'abakomyawo oli Irene ogamba otya ng'ayagala okuzza kiri ekyedda ekyaliwo Mukama n'akuwungula sirabira waliwo n'omu yansanga nampa n'ennamba y'essimu nga yeevuga nenga n'ekyo ekimbonyabonya kamubuuzeeko omuntu ono ayinza okuba naye nali ntuuka bwe nti ewaka omutima nogungamba deleting ennamba eyo nengidiitinga oyo nenduzinga contact Mukama najja nga nkutulako bwatyo olwaleero ntuula nengamba Mukama wampisaawo otyawo mu kafaako kubanga emyaka gyalinga ebiri naye saayenda kugamba neebaza Mukama naye mu biseera ebyo olwa pain eno gye nalimu masturbation teyaliiwo kubanga ate wonna kaabanga ndi mu maaso ga Mukama mugamba Mukama ansasira naye masturbation saagiteekako nnyo birowoozo nze obwongo bwalinga obugamba nti oba yagenda naye olwa pain eri gye nalinanga nga nkaabira mu maaso ga Mukama olw'obulumi bwe nalina obw'omwami saakola masturbation kakati Mukama munnange yankomyawo mpolampola nga nzimba omutima gwange waliwo omukyala gwe yandeetera mu bulamu omukyala oyo nannyambako omukyala oyo bwe yannyambako bambi yandera nga kiri kyenage nti nze buli kifo wentuuka Mukama nteerawo omuntu ambeera omukyala oli yandera ng'omwana nti olunaku lumu nalwala covid mu biseera ebyo ng'abantu nno bafa naye nga siina wadde nusu ekikumi abantu be twali nabo mu kyaki baalwala covid ne bagenda ku bitanda baasasula bills nga z'amaanyi naye nze nalwala covid naye saagendako mu ddwaliro olunaku lumu nzikira yali antuuse ku mawugwe nga sikyasobola kussa nga ndi mukazikiza ntuddewo nti newabaawo omuwala wa neido yajja nambuuza Mama Rachel kiki nandyogedde nangamba obadde ki nemugamba sikyassa omuwala yandeetera akaweke kaali katini bwe kati nangamba kanoono ogenda kuwulira nga ekifuba kikkakkanye muneene nnoona akaweke ako nagenda okuba nga nziseemu okussa ng'ekifuba kikkakkanye jjukira olwo nsula mu nnyumba nzekka ne muwala wange naye Mukama yansaasira omukyala oyo yambeererawo nnyo bambi nalina covid naye bambi oba Mukama yamuwaata ekisa nandera ne covid nempita mu process eyo nanfumbiranga eddagala nampanga n'ennyo mpaka we nawona obulwadde obwo naye ne bwe nalina obulwadde kankubulira omwami nga omukubira essimu yamugamba omukazi wo mulwadde nga taddamu n'ebya covid teyabimanya naye ng'ebintu ebyo byali bitandika keneerabidde obbagamba Mukama yayogera nange nga tukyali nno na mirembe Mukama n'aŋŋamba ŋŋenda kumenya obwakabaka buno bw'olimu naye ŋŋenda kukuwonya gwe n'obulamu bwo kubanga obusige bwe buli mu nze ekyo n'ekintu nali ndowooza mbu kyakusaala n'aŋŋamba oba bitya kati ebintu ebyo nabyo byajjanga bibaawo nga nzijukira ekintu ekyo Mukama kyanga nti obwakabaka buno ŋŋenda bumenya olunaku lumu nakaabanga nenga Mukama omwami wange alirudawo olwo nga n'emmere yannema okulya Mukama n'aŋŋamba oli ali gy'alina okubeera tandika obulamu obulala ne mugambanga Mukama nti okutandika olwo nga naddayo ku bigere bye kati njogera naye ate nga naye ajogera nempulira ng'ayogedde olunaku lumu nenkaaba ne mugamba naye Mukama
nga ntaŋŋambye buli kimu kyonna kiraawo olw'obulungi nga mubuuza Mukama naye kirungi ki ekiri mu kino, kirungi ki ekiri mu kino. Okankubuulire nze ng'ebyobulwadde sibijjukira naye Mukama nankuuma mbeera eyo nentambula bwe ntyo. Munnange olunaku lwakyalumu waliwo mukwano gwange yalinnya ennyonyi najja ne Dubai. Nze n'ebyokulinnya ennyonyi saabiriiko nga sibiriiko, omutima gwali gwalokwengera muli omanyi nga aliwo enjiri gye tubadde nga tuwuliriza nga batugamba omwami omukola booti yerererere byebyo byendiko teri divorce, nze ng'ebyo byendiko era sijja kugaa nti waliyo divorce, but wuliriza nnyo Mukama kyakugamba olw'embeera gye nali munze, kubanga omwami yali atabuse, yatandise okwenda, endagaano gye twatandikirako yagivaako dda, anywa omwenge, yaddayo ng'anywa omwenge, kyokka ebbanga liri lyonna lye twalimu yali takyanywa mwenge nga tugenda bulungi nnyo mu kyaki, naye ebintu byatuuka ne bitabuka olw'okuba nti teyali mulokole, olw'okuba nti omusajja oyo teyali mulokole. Era ekyo kyo bw'oba olieyo nga tonnaba kufumbirwa sisita, weegendereze nnyo ekintu ky'obufumbo tokyepangira, naye bw'oba oyagala obufumbo bw'onoowuliriramu emirembe, leka Mukama yaba abukupangira. Kati munnange omwami Mukama nga mpangira ekintu ky'okujja ebweru. Omukwano gwange bwe yalinnya ennyonyi najja ebweru nze nali sibiriiko. Bwe yatuuka eno ndoza amaze emyezi ng'esatu ena ng'omuwala atandika kumbira, Irene nga ngamba nze Irene kati bino mbitandikira, siina na ssente, siina nawe mbitandikira, ng'omuwala ambeerako. Munnange nga waliwo baali beetaaga omuntu, ng'abantu abo bankolera tiketi, ng'abantu abo bankolera buli kimu, visa, nga bantikka nga nzija. Bane ekintu ekiri Mukama yakirimu era n'olwaleero ntuuka ne ŋŋamba naye kati ekyo kyakolebwa kiti. Omwezi gwali gumu bwe guti, tiketi, visa bifulumye, byonna babikozeeko, nze siina wadde 10 kye nateeka mu kulinnya nnyonyi kujja kukola. Nga ntuuse mu kifo, ngenda okutuuka mu kifo kino waali Abannayuganda baaliwo bangi, nga buli nnyumba erimu Omunnayuganda. Mukama yakunkumula Abannayuganda nga ne contracts zaabwe tezinnaba kuggwaayo, buli omu n'ekyanga n'agenda, kubanga baali nga bampadde kampani. Natuuka wano buli omu akubeerako akuleetera breakfast, abakunyumiza emboozi, ekiro baagala kusula naawe, kuba ate nze ennyumba mwendi nsula nze kamulomu. Kati ng'ekiro buli omu amaliriza emirimu ajja mu loomu ya Irene. Munange abantu abo olunaku lwatuuka Mukama bonna n'afulumya omukoomu, nategeera nti Katonda ye yabafulumya, kubanga Mukama yali andeese wano kunfuna bulungi. Abawala abo baagenda omu ku omu. Bwe natuuka eno nali nakamala ndowooza emyezi 2-3, omwana wange oli eyasooka gwe nabagambye n'afa. Omwana yafa, nawulira obulumi naye nga ndi wano mu kaluumu nga sisobola na kulinnya kuddayo waka. Omwana ne gye bamuzika simanyiyo. Mukama ng'atandika okunkolerako wano omulimu. Kati bwe ntuuka wano ebbanga lyetoolera masturbation yasitukira. Nagulawo oluginoga byali bya TikTok ebyo. Obola olwaleero nava ku TikTok, Facebook n'engiteeka wali ebbali, nasigaza ekintu kimu WhatsApp kwenjogerera n'abantu, naye emikutu egisigadde nagivaako. Firimu nazivaako kubanga ne firimu nazo kye zaali zinkola zaali nazo kuganga nazo zinzitabuse. Buli kimu, buli lugi lwonna lwe nali nagula olwa masturbation, olwa pornography, natandika okuggala olugi lumu ku lumu. Natuuka wano okwaka ne kusituka, masturbation n'asituka, nga buli ddakiika oyagala kukola masturbation, ne ngamba what is this? Okwaka ne kuyitirira.
naye nagenda nengwa mu maaso ga Mukama. Mukama yampa ekisa nensiiba nensaba nengwa mu maaso ge. Mukama nankolamu omulimu. Mukama yatandika okuntikkulako omugugu gumu. Ngenda okuyanga omubiri guteredde, ngenda okuyanga ebirowoozo biteredde, ngenda okulaba nga nkomyewo, nga mpa ebyawandiikibwa ebinkwatako. Yasooka nampa ebyawandiikibwa ebinkomyawo. Ng'omwana bwe nagenda nga nteri ku Mukama nalooka nsabula ebyawandiikibwa. Naye ng'obukkula ekyawandiikibwa ng'olabira ddala yeggwe mwennyini. Nentandika okukaaba, nentandika okwenenya, nentandika okwekomyawo. Mukama we yanyambulira ekyoyo ky'ennaku. Nendekera ebintu by'okwenaku obeera ng'owulira oli lonely ng'okaaba anxiety nga buli kaseera oyagala obeereko omuntu gw'oyogera naye buli kaseera. Bala ng'omuliro gubadde gw'amaanyi naye neebaza Mukama. Neebaza Katonda ankozeemu omulimu. Sejjusa kintu kyakundeeta Dubai. Neebaza Katonda kubanga nali mu buweereza naye nga ndi bunayi. Nga ndi mu buweereza naye nga nina ebintu ebyankwata bisimanyi nti byankwata. Naye olwaleero ndi wa ddembe era neebaza Katonda. Olunaku lwakya lumu neŋŋamba sigenda kuddamu kukola masturbation. Neŋŋamba no. Nze nalootanga ebirooto nga ndaba nkola masturbation. Oloota ebirooto olaba obadde waliwo abantu abapulayinga sex oba obadde gwe mwennyini nga gw'ogenda okikola. Naye olwaleero neebaza Mukama sikyaloota birooto bifaananawo ebityo. Ekintu kyagenda nga kijja mpola mpola ng'oloota olaba obadde ng'ogenda okikola n'ogamba no. I have come a long way, sigenda kuddamu kukikola kino. Kati era nze ne bwenkiroota nga kiringanga ekinkyekingako omutima gungamba oyagala kudda mu lugendo luno lw'ovuddemu oluwanvu olw'okuwona ekintu kino. Ogenda okulaba ng'ovudde mu kirooto nga tokikoze. Neebaza Mukama kubanga natukanga nawulira nga abawala nga bayogerako ku TikTok nga bagamba obutaapu. Neŋŋamba sigenda kukozesa kataapu. Nentandika era naggala amakubo ga TikTok. Saagala kuwuliriza TikTok. Bwe ntuuka ku vidiyo yonna eya YouTube nendabako eyo nga ngibuuka. Nagamba kati kannenyike mu njiri. Ebiseera byange ebisinga mbeera ku nnyimba ez'okusinza, mbeera ku bujulizi, mbeera ku njiri, firimu naziggalawo. Waliwo ekyandikibwa kye nasoma nga Pawulo agamba nti tufa buli lunaku. Nagamba Mukama I want to die every day. Ndabye Mukama nga nzita buli lunaku ng'ebyali bikweyunuza luli gy'oyagala okuwulira ku luno tebikyakulya. Wewabeera nga buli kaseera ng'oyagala kubaako omuntu gw'otextinga. Nze bane natuuka wano sitaani nasooka agolokosa Facebook n'agolokosa Messenger nga bane message n'ekifaananyi ekitalimu ng'omuntu you are beautiful. What is this? Bane nwanaganye n'ebintu ebyo. Simanyi n'abantu bameka bembulookinze mu ssimu yange. Mpaka bwe natuuka nendiritinga Facebook. Mbulookinze abantu besimanyi muwendo. N'omuntu gw'oyali just mukwano gwo gw'omwakolanga naye nga musomesa mwenna ogenda okutuuka eno nga naye atandika agamba bannange Irene, you are beautiful. Nokamanyi luli nga wali tokiŋŋamba nti am beautiful. Kugamba ba ex bonna ne bagolokoka buli omu n'akomawo mu inbox luba lutalo. Era nange ndirabyeko nga lutalo lw'amaanyi. Naye oliwo neebaza Katonda ampadde ekisa. Ogenda okulanga oyo mubulookinze ng'oyiseewo. Abasomesa balekicalaza abakusomesa eddamu n'akulabako banange Irene nanoonyeza ennamba yo n'engifuna. Agenda okujja mu inbox nga atandika kwogera bwebyo. Mukama n'akuwa ekiyo naye n'omubulookinga n'omuyitako. Bannange olutalo. Naye ng'ekintu kimu kye nasaba Mukama nnyambe nfe buli lunaku. Kubanga Bayibuli eyogera negamba nti yayagala obulamu bwe okusinga nze taŋŋwanira. Natuuka nina ne Mukama bino bye neeyagala ennyo neŋŋamba nze omubiri gwange biki kati ate awo mba sikugwanira. Nangamba buli anjagala yeetike ng'omusalaba gangoberera nze. Neŋŋamba era kati buli lunaku nga Mukama kino kinsomoozezza kanneetikka omusalaba nkugoberere.
olwaleero wenjogerera Mukama yankuuma ne sirwala siriimu, Mukama ambeereddewo. Omwami yatambula dda, n'eyali yamweyunuza yamulekawo dda, n'anoonya omulala, n'atamiira, byonna n'abikola. Naye nze neebaza Katonda nti ankuumye, andeseewo nga ndi mulamu, annywezezza, ekitiibwa n'ettendo limuddiza. Nsaba Mukama obujulizi buno bubeeko gwe buyamba, oba oli awaggyemu ekintu kyonna ekyokuyiga, otegeere nti bw'oba ng'oli mulonde wa Katonda, ekituufu kiri nti ebintu ebiziyiza bigenda kuba bingi. Nina akantu katono ke neerabidde olunaku lumu bwe nali mu process eyo nga Mukama nnenya. Olunaku lumu nempulira nga mutuufu sisaanira, neŋŋamba naye kati nze ddala nyiza ntya nze okulokoka nga ndaba obukyafu obuli ku nze, bannange nga bingi, nga ndaba ndi mubi, nga nzijudde ebutasaana, nga nzijudde kasasiro nga mungi. Naye olunaku lwakyalimu olunaku lwaliro Mukama n'anzukusa ssaawa zaali 11 ez'okumakya, nempulira nga ddala omuntu anzukusa. N'aŋŋamba leka, n'atandika okwogera mu kutwe kwange mpola mpola. N'aŋŋamba I love used things. Ekintu ekyo nakiwulira. N'aŋŋamba I love used things. N'aŋŋamba what? Ekigambo ekyo kyanzizaamu amaanyi. Mukama n'atandika okwogera nange, nenkwata peeni n'empandiika ebintu ebikwatagana ne used things, nga neerabanga buno obucupa obw'amazzi. Yampa ekifaananyi ky'akacupa ak'amazzi nti abantu banywa amazzi, abamu ne babusuula mu ngala, abalala ne babusuula emmotoka ne zibufootola, obumu amazzi ne bugoba ku lukusa ne bugatwala eyo, abalala ne babukuŋŋaanya ne bagenda nga babuddamu okubukola obutwala for use. Ne neerabanga akacupa ako ke baali bakozesa ne basuula, naye bano abaana ba scrap abajja nga bakuŋŋaanya obucupa ne bakuŋŋaanya ne banzizaayo mu company for use. N'aŋŋamba I love used things. N'aŋŋamba ate kaakati singa ebintu tebyali defiled, singa byonna byali biri virgin, kati ate lwaki naalize? Naye ekyandeeta kutereeza ebyo ebyali byonoonese, y'ensonga lwaki najja. Ekintu ekyo kyanzizaamu amaanyi. Mukama n'antandikeko n'aŋŋamba Ibulayimu gw'omuyita jjajjammwe, jjajja w'abakkiriza, oyo Ibulayimu ennyumba yaabwe baali basamize, era ye yali omukongozza addako, naye nalondayo Ibulayimu okumuggya mu nnyumba ey'obusamizi. Olwaleero ye taata w'abakkiriza. N'agamba ku bantu bonna boolaba be mwogerako olwaleero tewali alina background nti ye yazaalibwa ng'aliko oli, naye abantu bonna nannyumiza Yakobo taata we yali tamwagala, n'omukisa yabbamu bbe. Naye olwaleero twogera ku jjajjaffe Yakobo, Isirayiri. Nannyumiza Dawudi, n'agamba oyo Dawudi baamuzaala mu mukyala ow'ebbali. He was a bastard son mu nnyumba ya Yese, nga bamuteeka neyo mu ttale alunda nsolo nga teri naamuliko, ebintu byamusalanga amagulu, ng'ali used nga teri naamufaako. Nawe baatuuka okujja okwanointinga kabaka mu nnyumba ya Yese nga baamwerabira. Bagenda okumuggyayo ng'ebintu byamusalira ku ttale, amalugu ge yalwanagananga nago, n'alyoka ajja ne bamufukako amafuta. N'aŋŋamba I love used things. Kati oyinza okuba oli eyo weeraba ng'embuto z'oggyemu nnyingi, abasajja b'oyenze nabo tobabala, n'ogamba kati nze ddala nsaanira wa masturbation omukozi emyaka emeka? Nze bwe mbala emyaka gye nkoze masturbation kirabika nga mu 13 years plus. Nakyo kanina kati nze yajjula pornography ono, eyajjula masturbation ono ddala, nyinza ntya okuba omwana wo? Emimwa gyange nga mikyafu, ebirowoozo byange byanenze ebirowoozo bikyafu, obaolyawo ate nga sitaani akikozesa kujjo n'alyoka asawundinisa ebigambo biri byonna n'obuwulira mu mutima tekweyagala kusaba. N'ogamba Mukama, ebirowoozo byange nga bibi,
Era we nayagalira ennyo oluyimba olw'ono omulenzi eyayimba nti Mukama tuwanise obulamu obulamu bwo. Yafuuka essala yange eya buli lunaku nga Mukama tuwanise obulamu ompemu obubwo. Mukama nannyumiza ku kintu kye bayita used things. Wow! Netandika okweraba neyamba okay. Mukama tewajjirira bintu biri virgin. Naye ekyakuleeta wajja oddaabirize ebyo ebyayonooneka. Nange netandika omudakati nzoono. Mukama nampa ekyawandiikibwa kirimu kirimu Ezekiel chapter 36 verse I think 36 nangamba nti nzidaabiriza ebifulukwa. Nagenda okwedaba ndaba ndi kifulukwa ekiri awo. Naye Mukama nanzizamu amaanyi nengamba nzidaabiriza ebifulukwa. Tewali kintu kyonoonese nnyo ng'ekyo Mukama tasobola kukikolako. Nkuzaamu amaanyi omulonde wa Mukama ali eyo. By'oyiseemu bingi, ebikukulubudde bingi, ebikunyonyoose ne bikumalamu n'ak'obuntu bingi, naye toggwaamu maanyi. Bikunyonyoose kubanga oli wa mugaso, olina gy'olaga. We picking it up, oguliwo okutuuku eri eggulu. Obulamu bwo bufuke ku bigere bya Yesu omugambe nti nze ono agenda kutandikako. Nange mulabyeko nga ntandikako, sinnaba kutuuka, tebinnaba kuba bulungi, naye nzikiriza nti nina gye ndaga. Amiina. Mukama bampeere nnyo omukisa. Amen. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.